COVID, tuina NBS, tuina Eddy Kenzo Foundation, tuina Jessa Refresh, tuina Guinness Smooth, tuina Flex Pay, tuina Coca-Cola, owa sound yo jakwatirira mtu jakwetaga na isikati, tuina Coca-Cola, tuina baganda bafe aba Masiko Entertainment, tuina Muchachos, tuina baganda bange aba Uvraj TVS, niba sponsors abalala bayitirivu nnyo abatutadde message okulaba kututuuka wano olunaku olwaleero. Tuina ba director kikira batugavu bannange ne bamatiza nti waliwo omuntu bayita Eddy Kenzo ate w'amaanyi ne bakkirizisa tubeere mu kivumu kya Eddy Festival ekololo nga 12. Bakulu, I thank you so much, Director, for honoring our request with our brother Eddy Kenzo to be part of this festival that will happen on 12 at Koroya Street. Ako kaabwe bakategedde. Nga mwena mumanyi nti Eddy Kenzo ye muyimbi kati nambeemu mu Africa. Yakulaka Uganda waki? Omuyimbi wa Africa. Nga TVS banambeemu mu Africa. Kyalibadde kya buswavu obutaba nambeemu munnaffe. N'olwensonga ensaba lwaki naffe twasitukiramu. Eno festival erina kubaayo emyaka ng'ebiri emabega. Kifaaje twefuula abawulali mwenzi awawali. Era bwe yazze munajjebe tugamba twali twakusuubiza okukola naawe era situgenda kukola ki naawe. Yensonga lwaki esaawa tuli wano kuyuvula gy'ebbanda for Eddy Kenzo Festival. Ndakakasa nti Eddy Kenzo nambeemu teri kubuusabuusa. Omwetwala budde si mwogezi wa mukolo Uvraj omutima gwaffe omugabe mumanyi twagaba bivulu bingi naye twagambye nti twagaba bivulu ebirala atukoyogaba tukyagaba era twaga okupromotinga talenti z'Abannayuganda mutusabire nga tukyali balamu tujja kupromotinga talenti z'Abannayuganda nga tukozesa Uvraj ne bakama baffe bano ne batwala omukisa guno okubaleeza ne Eddy Kenzo agenda gaba piki ku mukolo guno. Bannayuganda mwenna abali eyo mu byalo ebyenjawulo oyinza okubaawo ne piki eziwera ekolo wano Eddy Kenzo twamuwadde piki. Nsaba atwala omukisa guno mukama wange akwase ekisumuluzo Eddy Kenzo okumulaga nti tuli wamu naye nga sinakakwasa nkaddize omutesitesi. Ekyo kijja kukolebwa towards Eddy Kenzo okwogera nga omugagga amukwasa ekisumuluzo kino katooke tutujjawo ba sponsors abalala. Thank you so much. Bantu Kampala misomo wenu wali mukugambala mwasomta. Yega kutoka kishaka kusima Eddy Kenzo yeka kosole kulinga vile fena. Eddy Kenzo yajibala ku festival ya bala. Ekifo kiyakolera muti wali yali yakize nga bwe yakijuza. Eddy Kenzo abantu batumye kugambe basi bagenda lwakutaano okujja Kampala. Basi bagenda lwakutaano okujja Kampala. Basi zinya lwakutaano okujja Kampala nga bajja mu festival. Bantuma bakutolewa mwena ihanga lyona Uganda, East Africa. Nimba shabanyoka MC Kachiche. Mkuta chikozele Kasese, Mbara, Ishaka, Kaboe, Ibanda. Tubake tuchikore koro owa Mukagoru. Nimba shaba muje muhajiri. Mwanuki Eddy Kenzo. Number 1 in Africa, East Africa, and everywhere. Na dechengereza. Bwana tuwagire Eddy Kenzo kwa mukagama wali nyewa sima na nyewa. Sasa day tukakusema omusajja wagenda ku scratch ya industry ya Uganda. Nero zabana Uganda tutambulire mu the festival. We had to tutambulire to disappoint nze kutwaza kintu ekitiba love. Big up on yourself with kiss man in Uganda. Olunaku lwa Saturday notwesunze ffenna. We had to tutambulire mu Lord Eddy Kenzo tufunye abayimbi bangi. Aboli abenge tubadde nga kuyima. Hoima wajja kubaayo abayimbi bagenda okuvaayo, Fort wali abayimbi bagenda okuvaayo, Kasese wali abayimbi bagenda okuvaayo, Kagadi, Mutiena yonna gye tukoze World Eddy Kenzo Festival wali abayimbi bagenda okuvaayo. Nsaba abayimbi tukume discipline olunaku lwa Saturday, nzagera okubeera ku backstage, munamawulire nenna ng'ayagala tag, nze nayibbula ffe tukiriko tujja tukwasaganya. Abayimbi ba upcoming tayinwa mweri gye tugenda okuyimbira n'abayimbi bonna gye tuvudde nga tutambula namwe mujja kera makya muyimbe. Eyange bitono mbagaza okubeera bulungi.
key that will lead him to take all the motorcycles you're giving him to give out to the public out there. As everyone is aware, this is the most trusted motorbike in Uganda. It is so durable, it is very good, it is trustworthy. For all times you people have introduced this bike, we love the bike, it is so convenient and we love it so much. So after Kenzo speaking, your marketeer or your marketing manager will welcome you to hand over this big key of the motorbike so that we start from there. Muganda wange nambe mwa Africa atenga musio noli namba 3 njagala kutwala omukisa guno bane tukakaneko mu Africa ali namba 1 musio nali namba 3 era kimanyikiddwa avuganya ne namba 2 bali mu America eyo naye nabo bamutya ekire kikeesasa lero bamukubira akasimu ne bamugamba you man you're big nabagamba yes I'm big. So kantwala omukisa guno okwaliriza nambe mu Africa Eddy Kenzo. Simanyi bwe ndatandikira zino ziri wansi nenda ndiyimiridde okubawa ku kitiibwa. Nantule? Amiina. Bannaye nsanyuse nnyo. Olwaleero sigenda kwogera bigambo bingi lwa nsonga. Nyina essanyu lingi ate nga bagamba nti weewalanga nnyo okwogera ng'osanyuse nnyo oba ng'onyiize. Oyinza okukolera mu ensobi. N'olwekyo munzikirize ngenda kubawa bigambo bitono lwa nsonga. Omukwano ogundagiddwa mu kutegeka sheni sigulabangako. Nako mugulaba nga tulonda BET Bannayuganda bali united nnyo. Bwe mulundi gwe nzemu okulaba Bannayuganda nga beegasse bonna wamu okuwagira omuntu waabwe. Ekintu ekyo kinzizizaamu amaanyi mangi. Neno bwekitereza kubanga bakyali baffe bangi betaaga owulire nendooza muwulira sekubawairiza microphone eyo kakati